Obuzibu bwawe bwatandikira nga munnaye omukadde akaabira bummonde ng'alaajana ng'ayita n'abaana be, naye ky'ommanyi kiyinza okuba nga kyali kyekwaso kubanga abaana be tebaaliwo n'abakubira essimu ne bajja okuva olwo ebintu ne binkyankalanako. Essaawa eno ndi ku kampuni yange bagiyita Kalaafu eno eyandisiivinga eri ey'e Uganda. Vidiyo eganye okuvaayo vidiyo emu naye mukwate obwo obutundutundu eri ey'e Uganda bagiyita Creative Group International yeyandeeta. Natuuka ku kampuni yange ey'eno ng'ennaku z'omwezi 24 January negenda mu kiyumba ng'ennaku z'omwezi 26 Kawungeezi. Bannange omuwala bamututte, omuwala nannyini essimu gye mbadde njogererako bamututte, wuuno bamututte n'ebintu bye. Omuwala bamututte nannyini essimu bamututte n'ebintu bye. Nze buli nannyini essimu gye njogerako nayo, buli muntu essimu gye nkwata okwogerako naye bamuggyawo ne bamutwala. Simanyi abazaddamu obuzi bwawo, simanyi kikiddako. Naye bannayuganda bannange nze naggayivayo landiwe Gomba Bukandula. Kalaba TV kojja mate. Kadaama muwulidde obuzibu bwalimu, obuzibu bwa muzeeyi bw'alabirira. Bulijjo tubagamba wano tusaasira nnyo Kadaama akolera abakadde ne Kadaama akola mu baana abato. Ekizibu kyonna ekigwa ku Kadaama oba ekigwa ku mwana omuto nga Kadaama amukolako, toyina excuse gy'osobola kuwa boosi wo n'ogamba nti nno obadde totegeera kikigenda mu maaso. Buli kizibu kyonna ekigwawo gwe Kadaama gw'oba okireese ku mwana we. Togezanga ne bakulimbalimba n'obeera mu ffumbiro omwana nga tali attended to. Ekizibu kyonna ekigwa ku mwana gw'oba okimutaddeko bwe buzibu obuliwo wakati w'abakadde n'abaana. Era n'omukadde oyo gw'olabirira, ekizibu kyonna ekimugwako gw'oba okimutuusizzaako, bo bakkiriza gw'oba okimutuusizzaako. Naye ng'ate bo bennyini tebasobola mulabirira. Ne bafuna gw'asobola omulabirira aye ne batabeera nga bali satisfied na biki by'okolera muzeeyi waabwe. Kati Kadaama omuwulidde just bumonde. Bumonde bwe bwaleeta obuzibu. Omuzeeyi ng'oyo oyinza omuwa obumonde obusiike oba obufumbisiza laavu omuwadde mbw'agenda alye, n'ageza n'asangamu akawutta, awo ne wava obuzibu. N'osuula busuuzi jjiika, awo ne wava obuzibu. Emyaka egyo gibeera mizibu nnyo. Oyinza kutambula na butambuzi n'agamba Katonda lwaki atambula bw'ati, n'omujjukiza oba mujja we, ngeri gye bawasa abakazi abangi. N'otambula n'agamba lwaki otambudde nga mujja wange, bba wange omukazi gwe alina, lwaki omunzijukiza? Lwaki osudde ejjiiko, lwaki ejjiiko ekuvuddeko n'ego? Lwaki sokisi bwe njambala onyambazizza sokisi, lwaki eno ey'esayidi eno eringa enkutte eno lwaki tenkutte? Kugamba abazeeyi babeera n'obusosososo bw'otasobola kutegeera. Lwaki ogaaya, lwaki ogaayiza, lwaki mpulira ogaaya sawundi, mpulira buli bw'omira omumiro nguwulira, lwaki okuba omumiro? Kugamba saasiranga nnyo Kadaama akolera omukadde, akolera abaana. Bakadaama abo babeera mu buzibu. Era Kadaama yenna ng'oli mu katagoro eyo ey'okubeera ng'okolera omuzeeyi oba okolera abaana, weegenderezenga nnyo nnyo nnyo, kuba buli kizibu kyonna ekibatuukako bo bano babboosi bo bagenda kubala nti gwe okibatuukizzaako. Obuzibu bwawe bwatandikira nga munnaye omukadde akaabira bummonde ng'alaajana ng'ayita n'abaana be, naye ky'ommanyi kiyinza okuba nga kyali kyekwaso kubanga abaana be tebaaliwo n'abakubira essimu ne bajja okuva olwo ebintu ne binkyankalanako. Essaawa eno ndi ku kampuni yange bagiyita Kalaafu eno eyandisiivinga eri ey'e Uganda. Vidiyo eganye okuvaayo vidiyo emu naye mukwate obwo obutundutundu eri ey'e Uganda bagiyita Creative Group International yeyandeeta. Natuuka ku kampuni yange ey'eno ng'ennaku z'omwezi 24 January negenda mu kiyumba ng'ennaku z'omwezi 26 Kawungeezi.
bannange omuwala bamututte, omuwala nannyini essimu gye mbadde njogererako bamututte, wuno bamututte n'ebintu bye, omuwala bamututte nannyini essimu bamututte n'ebintu bye. Nze buli nannyini essimu gye njogerako nayo, buli muntu essimu gye nkwata okwogerako naye bamuggyawo ne bamutwala. Simanyi abazaddamu obuzibwawo, simanyi kikiddako. Naye bannayuganda bannange, nze Naggayiva Yolandi w'Eggomba Bukandula.